So, tusaze wote ego wafanye tu surprise ngere hero. Kweli kabisubira wao ila yatweka. Namo bere baliyenge bafuna. Kiduwano. Baza bubaza fuluma. Kirabo ekyo kyola baawo. Abantu kibamugatti emikono yabaza n'agamba shehe. Bale batukolera byonna. Alikuwa mkusamulungi nti omulimu gwonna muwedde mu ki ekisiibo. Mungi yesu. Atukira tugyetoloola surveillance emmotoka ya Aisha gwe mukira mu kuwufa n'awulira ku kyanga ky'entebe. Siri aliwo bannange. Siri. Omanyi nno omulimu kati gwensigaza mu guli gumu. Gwakusiramula Siriyo. Ate oba nkugambe kiba tumwebaza nnyo kubanga yasitukiramu mu nsonga za shehe. Ekyo ba tumwebaza nnyo ffe ng'abasiraamu tukesiriwe bala omutima ogwo kati osigazza kimu. Tola shahada. So, motoka eno bati mukibalajo bannaye bagirabe n'omotoka. Era mugyetegereze temutomera sheeke waffe mukubo bannaye. Olaba nga ye ng'osibamu ng'ayitawo, olaba nga ye ng'okwatamu. Tetwagala ate musikaŋŋane bitogi ne sheeke ku kkubo. Taddemu eŋŋombe evugira ddala nti wagira ati aba agamba gwe. Mutonzi waffe yasalawo. Asazeewo baba. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Twatandika ng'abasaaja kimaze ne kifuuka ku kino ongome era twebaza bannayuganda tugaziwamu ku kasente yasobola okutoola tekulaba nga omulimu guno okutuuka twongera tugaziwemu soka tugaziwemu kati Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tuzze lwakuba shehe tumusanze nga omanyi emirimu gibeera mingi egimwetoolodde era tumunoonyeza paka tumusanze wano ku Old Kampala. Tusalawo tumukwase
kapyata ye bannayuganda gye mwamuwadde. Tutwala omukisa guno okwebaza yenna yeerekereza n'abako kyatoola ku mulanga gwe twateekayo okusiima Sheikh Kiti. Ntwala omukisa guno okwebaza Madamu Silivia, weebale nnyo. Omulimu guno tegwandigguse nga toguyingidde kubanga munnange oluusi tuba ne betugatta bingi naye buli kintu ekibaako consistency y'omuntu kikola ki kigguka. Tubeebaza nnyo Sheikh Saga tukulwise na Mukasana. Tuula mu mmotoka yo osimbule ogende yonna gy'okola ki gy'oyagala naffe tukwate akafu. Ali atudda ku mulala si byagerako nnyo. Sheikh balina omulange eno Aki Vegas microphone hizi zili sawa situwele kona Segas kwa net ate muchise gusa teka kusema anaso kwambazo Emotoka teba yali Vegas microphone hizi zili sawa situwele kona Segas kwa net ate muchise gusa teka kusema anaso kwambazo emotoka teba ya bigambo nti yagumu baako n'ebigambo ebiwandiiko ebimu ebigenderako ebikakasa nti ya muntu King Secretary General Mr. Muhammad Ali Aruma Amyuka sawa wani omumyuka wa Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council on behalf of Uganda Muslim Supreme Council twala akakisa okwebaza bannayuganda mwenna abasazeewo okukola ekyo kyemukoze lunaku lwaleero okusiima omuntu ku bulungi oba ku birungi byakola kintu kyamaanyi nnyo. Madamu Silivia onoli Ramadan oli Hajati Silivia nkulaba kati oyambadde alhamdulillah muganda waffe Mansur Saha ne bannammwe mwenna abali wano abazze ku lunaku lwaleero lunaku lw'amaanyi nnyo leero okulaba nti muganda waffe Sheikh Mohsen Kiti ku bigambo byasomesa abantu motoka nagigulidde ani Burhan Mohsen Kiti ino era ngenda kukwasa Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahi alhamd. Katono nnyo Sheikh Kiti nga tonayogera. Silivia Autoparts twatandika ensonga eno n'emwami Saha Sheikh Kiti alinga kufulumira ku TikTok nga siri musiraamu naye ng'ebigambo byayogera binkwatako nganza omuntu okusinziira mu mbeera eza bulijjo. Nenda ba Saha ng'agamba nti naye obabanga bano abakristaayo oba abalokole basobola osondera bapasita baabwe mu motoka, lwaki tetusondera seeka waffe mu motoka? Kakati nendaba posti ya Saha ne speaker neŋŋamba nze ngenda kutandikirawo ne Saha abaali bafolowinga ne baŋŋamba Silivia tutandike ekintu ne Saha. Mukama n'atuyamba ekigguka era neebaza nnyo kansooke neebaza abantu abansuubiza ne mutampa bwe mwampa essuubi ddene nnyo kubanga bw'otandika ekintu otabaako bagoberera toba n'amaanyi gakola kintu naye abantu bansuubiza newankubadde abansuubiza tebamba naye ate bampa amaanyi nti kyentandisa atlist nina abagobereza abajja okunnyamba kiggwe era mbeebaza teneebaza nnyo buli omu we yakwata mu nsawo ye oba watola 1,000 oba waliwo abampa 1,000 waliwo abampa 500 beebaza nnyo mwenna
nebaza nnyo Mukama Katonda okubanga nsobodde kubanga mukimanyi ekintu ky'okusonda Katonda da kya mutonzi waffe asazeewo abantu bafiirwa nnyo okusondera omuntu omulwadde abantu balaba n'amaanyi naye abamu bagamba nebaza nnyo bwe mumanyi gasi era Saha Vegas oyo waliwo kyali kizizeemu naye twebaza Katonda omutonzi waffe asazeewo seeka kiti n'asimbibwa ng'akyali mulamu tumuwadde ebimuli byenga mulamu. Nebaza nnyo omwami ono Vegas era Saha Vegas oyo waliwo wekyali kigizeemu nemugubira esimu nemugamba Vegas so ojje abantu abamu bamanyi ate nze sibamanyi tutandikidde wangambe ennaku 2 Mukama n'atuyamba twatambula entambula nga 3 Mukama yatusa ku bantu abatuufu baali babiri ekimu nekiggwa nebaza nnyo anganya omwogerako naye kali nange nina abaswaba bange Jinja basazeewo butawa teri ayinza kuwa twongere essubi mu mutonzi waffe mu butuufu siffe bagezi siffe b'amaanyi nze ani bannayuganda bonna nga tososodde musiraamu n'atali bwe basiima ne bakkiriza nti tugwanidde oba oli awo kusiima mu mbeera efaanana bweti mbeebaza olwebaza olubakwasa nnyini nsaaba neebalize era abansiimire yamanyi buli bulamu bwa muntu ffe tetubimanyi sina kyenja kusiima nga nze omuntu kuba sibimanyi naye ndaajanira amanyi byonna omutonzi waffenna ansiimire buli yenna ayina omukono mu nsonga eyo neebaza nnyo madamu Silivia muganda wange Mansuru Ssemanda King Saha tweyanziza nnyo tweyanzege mbutufu abantu abafaanana nga ggwe ffena abamu tubalabanga batasobola kutegeera bifaanana byotegeera abamu nsaba nkwatibwe bulungi naye bw'obanga bwotyo bubitegedde tumulaajanira nnyini nsa akuumira entegeera ebbanga lyonna agikongerenga akutaasa embeera yonna madamu Silivia nenebaza nnyo ne taata Kirabo kuba ono ye maama Kirabo taata Kirabo tumanyiganye bingi omwami okuwayo mukyala we ku nsonga ya mwami si byangu naye twebaza buli yenna alina omukono mu nsonga eno mbutuufu ndi musimu ng'omuntu siina njolesa gye nnyinza kukolesaamu kusiima kwange na ssanyu lyange kusukakaawo naye ndaajanira omutonzi wange naddala bawanga lya ku intaneti mbutuufu tweyanziza nnyo tweyanze abatusiimire ennyini nsi ayimirire mu nsonga zammwe ebbanga lyonna ekitebe kyaffe tubeebaza owekitiibwa Myuka Ssaabawandiisi Imaamu Imran Salisebo ne banno tusaba owekitiibwa abatusiimire abanguyize byonna tetujja kusukkakaawo bannamawulire mukoze omulimu gw'amaanyi wakati mu kibooko naye temukoowa okusomezebwa kubaamu mu buli mirimu gyonna kambeerekereze yadde akukalina bekakoseza nesingo salaamu alaikum Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Seko jiwulidde weri mu gunna? Mbulidde sebo. Uli utya Seeka kiti? Mpola mpola munaye. Mpozi mmwe. Je tuli mpola mpola ebintu tubitambuza webale kunyirira webale kubeera mu mwezi omutukuvu. Tuyeyereza mmwe. Mukunyirira tutambula nammwe mpola mpola. Mwezi omutukuvu twebaza nnyini nsi eyatwadde omukisa gw'omwezi guno. Ate n'atuweramu ebinene bye tutafunidde obulyaawo myezi gisigadde. Ne tumulaajanira agutufulire gwa njawulo n'ebbanga lyonna lisigadde. Mu mbeera eyo yennyini tetusobola kwerabira abantu ab'enjawulo beeyayisirizzaako puroguramu eno okuli mwami Mansuru Ssemanda King Saha mukyala Silivia katono nnyo emmotoka eno gye ndaba wano eriko n'ebintu bya bbulubbulu balooni esoma ki? Esoma mannya gange sebo. Mannya ki? Burhan Mohsin Kiti. Essanyu nga likubugaanye. Wandibadde ggwe. Ani agikuwadde? Bannayuganda nga bakubirizibwa mwami Ssemanda Mansuru King Saha ng'ate madamu Silivia ate ye n'akiyimiriramu nnyo mukyala wange omupya Ameria onsekeredde muwadde ebi tutuukiriza ekyemotoka yaffe netumuwerako n'omugole kiwala kito kiwala kiki banendudde mu bwasingo naye nga bagikuwadde bakwebaza ki? nebaza ekyondoza bo bennyini Silivia emmotoka eno mugiwadde Sheikh Kiti mugimuwadde mu kiti ki? era yeesubirira naawe okimanyi nti abadde bagiwadde n'ono mwali
Seeka kiti tumuwadde emmotoka okumwebaza okuvaamu ebigambo ebirungi ebitulyowa omwoyo, okutuyigiriza okusaba Katonda, okutuyigiriza nti ofukamira wansi n'onyonyola omutonzi wo n'omugamba ayi Allah, ayi Mukama Katonda wange kino kiganye, tewali asobola kunnyamba wootali. Yatuyigiriza ne tubitegeera, abamu twali tetubimanyi. Nga bw'ofuna ekizibu osooka wa pasita, osooka wa seeka, naye kati bw'ofuna ekizibu osooka fukamira n'omukoowoola, at least n'olyoka ogende wa pasita oba wa seekawo, bwe nsuubira ku bantu abamu. Yatuyigiriza nti embeera ne bwe bebadde mbi etya bintu bikyuka, mutonzi waffe yasalawo omutonzi waffe yasalawo. Mu bonna basheeke bonna betulina mu ggwanga Uganda, lwaki Seeka Kiti? Kubanga munnanga atuyigiriza nnyo kye bayita eddiini n'okwesabira n'okwagaliza, okitegeera. Naye nze lwakuba Amelia ndi mukyala mukristaayo, naye ekindeese wano nze wantu yenna omuntu alina omutima omulungi ndi wamu naye. Ko nnyo omuntu alina yeeno ssaba emmotoka yaffe gye twasonda tugisonze paka lwevuddeyo ne tugimukwasa, tumusiime nga mulamu. Tetumuwadde nti bonna baseeka yabasinga, baseka baffe bonna bantu balungi, bapasa baffe bonna bantu balungi, naye waliwo omuntu ekigambo kyagamba ne kikwatako ku mutima, mu butuufu ng'olaba asaanidde okusiimibwa. Olinake watumulisaako nzijuka naye nakeekanga ng'otulaga mutonzi wonna we gyakujje. Seeka Kiti, ng'ogyeko Mansur Semanda omusajja omusiraamu, bano abakyala si basiraamu. Kiwulika kitya okuba nti abatali basiraamu be basinza okontributinga ku kintu kino eri ggwe omusiraamu? Ffenna yatutonda ali omu. Amiina. Ku sayidi yange nze ng'omuntu mu mbeera marketing eddiini yange, abatali basiraamu be balinga bakasitoma abasinga okutwala ebingi. Kati onaasaala mba mugamba bitono okuba yoledde ate waali n'ekyokukola akimanyi. Kati ndaba ng'oba oli atugezezzaako bwe baba n'abatali basiraamu beegattidde wamu mu mulimu guno, at least tugezezzaako. Eno emmotoka y'ebirooto byo esukka ne ku birooto, kuba nze sikirootangako nti balimpa, kati esukka ku kirooto. Emmotoka wali opulaninze gifunira myaka emeka? Saakiina nze nga nze ekyemmotoka ekyekiseera kiseera kyonna waagireetera ntegeka zize nnyini nsi. Kati owulira otya muli? Kyennandiwulidde era kyennyini ky'olowooza. Sina gye ndowooza. Nyina kuwulira bulungi kyekituufu naawe kimanyi. Kati wano bawulirirawo obubi ate oba obigatta. Makola njagala Seeka nziriremu kano omubuuzizza nti lwaki abatali basiraamu be basinza okontributinga n'agamba Katonda waffe. Kati byonna nga bikyali awo. Y'omanyi okuvuga emmotoka? ne pamiti nyina si banjawulo. Kati ekikulu byonna kati oba tukwasaganya na buli muntu ojja bba wenna bw'omugobera ewala then kati sigalemu wekka. Ebyo byonna nga bikyali awo. Y'omanyi okuvuga emmotoka? Bayinza okuba bagikuwa ne pamiti nyina sebo. Kati oba traffic ndowooza ojja bba wenna bakuwa akajaketi gwasaba asaba permit oli wa traffic. Yes, abantu bamanye nti no Seeka ne sigenda kusooka busozi. Kati gy'obadde olina ogitaddewa kyama kyange. Nga tumaliriza biki bye webaliza Mukama Katonda okuba nti oli mwezi omutukuvu ate mwe bakuweredde ekyengera? Zonna ntegeka ze asigala wanjawulo, teri amubuulira kyakkola nnyini nsi, teri amubuulira kyakkola, yasalawo ekisembayo kyekituufu. So ffe tuli basanyufu ebbanga lyonna. Bw'aba yasimye mwezi guno mutuufu kyali kyanjawulo, kyali kisinga ku byaffe. Naye waayibanga bye bakuwereddeko n'ekiwala ekito kikyo kya Amelia. Era leero futaali baganda bange abali eka bajja kunsonyiwa. Lwakuba kyendi mu kubuuza Seeka kubanga nze sikyusa ddiini. Sikyusa ddiini tugenda bikola tutya? Naye nga kyo kiri kitya Seeka soko okubeera mu ki? Kiri kitya ekyana bwoba olina ebikolera nange nyina ebinkolera kati ebyange bindekere.